Honorable Muwanga Kivumbi ayongedde okuvaayo n'akyasanguza si buli mbwa eboggola nti olina okugiddamu. Bw'oba kamanda w'olutalo olugero lugira nti weewalanga nnyo okudda mu buli mbwa eboggola. Ogamba otya? Kansubire oli bulungi. Nze Deogratius Kiwanuka. Nkwebaza okwongera okungoberera eri amawulire genteeka ku mikutu gyange kw'ossa n'endowooza zange zonna gye nteekako ku mikutu gimunaayiza wala social media platforms. Nkwebaza subscription yo gy'oteeka ku YouTube channel. Olunaku olwaleero ebbago ly'etteeka ly'Emmwannyi liyisiddwa mu Parliament y'eggwanga Uganda. Wabula kino kittusizza olutalo lwa Mathias Mpuuga ne Muwanga Kivumbi. Ojja kujjukira nti obutakkaanya bwa bano ababiri tebutandise lwaleero, wabula buzze buviira ddala mabega. Ojja kujjukira nti wakati ng'ekibiina kya National Unity Platform kisala entotto okufuna anadda mu bigere bya Mathias Mpuuga ng'akulira oludda oluvaganya, kigambibwa nti Honorable Muwanga Kivumbi y'omu ku baali batayagala Mathias Mpuuga adde ku bukulu buno. Embeera eno kigambibwa yava ku ngeri Mathias Mpuuga gye yali akwatamu ensonga abakulembeze aba National Unity Platform kw'oteeka ababaka abamu gye baali batakkaanya naye oba gye baayita eyamukubya byayi. Mpuuga bwe yavaawo ng'agenzeeko ebweru w'eggwanga, ojja kujjukira nti yalekawo Honorable Muwanga Kivumbi era mu kiseera ekyo gye yali akulira oludda oluvaganya gavumenti. Kyokka mu kiseera ekyo Muwanga Kivumbi ng'ali wamu n'ababaka abali ku ludda oluvaganya gavumenti yabakulemberamu ne bafuluma ekizimbe kya Parliament y'eggwanga Uganda nga beemulugunya naddala ku bantu abaali bongedde okusibwa mu makomera, naddala nga bawambibwa buwambibwa, era bano beekalakaasa ne bafuluma Parliament y'eggwanga Uganda. Nga Muwanga Kivumbi kino kyamwongera obuganzi eri ababaka ba Parliament abamu naddala abo aba National Unity Platform kw'oteeka n'abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kino nno Mathias Mpuuga bwe yakitegeera tekyamuyisa bulungi. Kyokka ebyo biba bikyali awo, ensonga y'akasiimo n'ejja egwa mu ddiiro. Mathias Mpuuga kw'oteeka ne bakomishona basatu okwali omubaka Solomon Ssirwanyi, Prosi Akulira ne Esther Afoyichan. Bano nno we beewa ensimbi nga beesiima olw'emirimu gye baali bakoze naddala nga bakomishona mu Parliament y'eggwanga Uganda. Kino nno Muwanga Kivumbi yavaayo n'ateeka omukono ogwali gujja obwesigwa mu bakomishona bano ng'ekiteeso kino kyali kikulembeddwamu Theodore Ssekikubo. Kino nno kyakanga nnyo Mathias Mpuuga era yeewuunya, kw'oteeka n'abantu ab'enjawulo beewuunya olw'enkolagana ababiri bano gye baalina, naye ate ne balaba nga Muwanga Kivumbi ataddeko omukono. Kino nno kyayongera okusajjula embeera, wabula embeera n'ebeera nga esigadde muli ya kimpukumpuku. Kyokka ojja kujjukira nti ebbago ly'etteeka ly'Emmwannyi we lyazze mu Parliament ng'ababaka okuva mu kabondo aka Buganda baatuuzizza ku Kasiyabwe
wali ku parliament y'eggwanga Uganda era nga chairman wa kabondo kano Muwanga Kivumbi yayise ababaka bonna nga mwe mwabadde ne Honorable Mathias Mpuuga. Kyokka Honorable Mathias Mpuuga teyalabiseeko mu kakiiko kano. Muno nno Muwanga Kivumbi baayisizza biki ebirina okugobererwa singa ababaka banaaba baakuyambako okutaasa Emmwannyi n'okutaasa ekitongole kya UCDA obutagattibwa mu Ministry ya Agriculture. Wabula oluvannyuma lw'okuteesa byonna bye baateesa nga Mathias Mpuuga talabiseeko mu lukuŋŋaana olutwala ababaka akabondo akatwala ababaka bonna aba Buganda. Mathias Mpuuga yavaayo n'akuba press conference n'avaayo n'atandika okuwa endowooza ye ku biki ye byalaba ebyandikoleddwa. Bangi naddala ababaka abava mu kabondo ka Buganda baakirabanga okubalengezza n'okubayisaamu amaaso olw'ensonga nti Mathias Mpuuga yayitibwa bagabane ebirowoozo eby'enjawulo by'alina ne bali bye balina kugamba batuule babimulungule batuuke okuvaayo n'ensonga eyasimba nti eno gye tuba tuyimirirako wamu singa tugenze okulwana oba okugezaako okutaasa ekitongole kya kya UCDA obutagattibwa Ministry ya Agriculture. Kyokka oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okuvaayo naawe ebirowoozo bye, Muwanga Kivumbi yakuba press conference n'ategeeza nga ekiba kisaliddwawo mu kabondo k'ababaka kibeera kya nkomeredde olw'ensonga nti bonna ababaka babeera bawaddeyo ebirowoozo byabwe ne bavaayo n'enteekateeka kiki ekyandigobereddwa. Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo, Mathias Mpuuga bwe yakyazibwa ku CBS olunaku lwali lwa mukaaga yavaayo n'ategeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi ebintu ebimu byakola tabitegeera bulungi era Mathias Mpuuga bw'ati bwe yategeeza. Essimu gye yaliko ne General Museveni singa yalinze nandimugambye nti sina byenjogera naawe ne jangu obeere mu lukiiko ne bannange kubanga Honorable Muwanga nga gw'omu kikyosaawo ne General Museveni fye takuwadde kyalina okukola kumugamba nti kati oluvannyuma lw'ebyo byonna Muwanga Kivumbi bwe yakyaziddwa ku TV emu mu ggwanga Uganda baamubuuzizza ku nsonga ya Mathias Mpuuga naddala ebigambo byayogera ku Kyabassa nti Muwanga Kivumbi ebintu ebimu tabitegeera bulungi yeetaaga okuyambibwako. Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'akola statement si buli mbwa eboggola nti olina okugiddamu. Oba kamanda w'olutalo olugero lugira nti weewalanga nnyo okudda mu buli mbwa eboggola. Mpulidde? No. Bw'obeera ng'otambula nga gy'olaga omanyiyo si buli mbwa eboggola nti okyama n'ogamba eneegamba ki emu eyinza okuba eyagala mukalu neega nti yagala yakanyama ng'egwe ndowulirizeeyo endala eyinza okuba ng'embwa kaali eyagala kutegeeza nti nange wano mu kikomera bansibira muno n'olwekyo wano tukyamawo ng'osaatuuka waliwo ki embwa ate oluusi embwa ezo kwa yali mbwa nga tuli nayo ku maka ne gufuuka omuyaayi. Yali mbwa nefuuka omuyaayi. Omanyi omuyaayi oba omusege yinza okuba yali mbwa ya mu maka n'olwekyo bw'ogenda okugoberera buli mbwa eboggodde totuuka gy'okola ki gy'olaga. N'abakyoli bagamba ti bw'ogabanga enkofu ogobeemu ogoba zonna bw'ogoba eno n'eno tokwatayo naki n'emu. N'olwekyo please si buli mbwa weene n'aboggola n'aboggola tugenda kukyamawo tuliko olutalo lwe tuliko
tujja dutwala mu maaso n'olwekyo don't expect me okujja wano kyeno embwa yabogodde kanjiddemu beguba muyaayo bebanga eyagala nyama njiina bebanga nannyini yagigambye buli ayita omubogolere ng'aliko agifuga eba yange ojja kwanukula buli I will not answer a very barking dog. Thank you, sir. Si buli mbwa ebogoledde gyebogoledde simanyi ogende wano bwogere wano nze ku ssaawa eno nkuddemu. No. Thank you. No, please. Thank you, sir. Bangi abagoberera ebyobufuzi mu ggwanga Uganda kwoteeka n'abalungamya naddala ababaka bano okuva mu Buganda baalabidde ddala nga bano bajje abantu ku mulamwa era ng'ojja kukkiriza nti n'olwaleero etteeka okuyita oluvannyuma lw'omubaka Honorable Zaaki okukubwa n'ababaka abamu abali ku ludda oluvuganya gavumenti okugobebwa mu paliyamenti y'eggwanga Uganda kiwaliriza akulira oludda oluvuganya gavumenti okukulemberamu ababaka ne basobola okufuluma paliyamenti y'eggwanga Uganda. Kino nno kyongedde oluwonko abangi ne bavaayo ne bategeeza nti Mathias Mpuuga kati ayongedde okwawulayawulamu naddala ababaka aba Buganda. Bangi ku bavuddeyo bategeeza nti Mathias Mpuuga wadde alina enjawukana ze n'obukulembeze bwa National Unity Platform, ensonga y'Emmwannyi tebadde ya National Unity Platform. Ensonga y'Emmwannyi ebadde y'Abannayuganda bonna nga ebadde beetaaga okukwatira awamu okulaba nga ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku kulungamya omutindo gw'emmwanyi kisigalawo. Kyokka n'ekyewuunyisa olunaku olwaleero mu paliyamenti y'eggwanga Uganda Honorable Mathias Mpuuga talabiseeko. Gye buvuddeko bino bye byali ebigambo bya jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kassim Nakibinge. Kyomulembe kati leero gwe tulina gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Muleka kikole atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembeze wo. Otuuka okugenda kwerusibwa olina empapula z'oyagala agambe nti nze sikumanyi ku kyalo kyange olwokifuuse kiki naye kaakati teebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osobotoka wenna ogenda ofuna esigiri kyalo. Naye ng'ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu bifo bya bukulembeze. Nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna era nga nammwe kibe nga kibakwatako tibazzukulu bammwe banga benyizeewo benyigidde mu bifo bino eby'obukulembeze ate nammwe mubawagire era mukunge nnyo abazzukulu bammwe balemenga kusika bantu bammwe kubassa wansi. Owo yeesimbyewo ate gw'onoonya okumukuba ekigo. Ekintu ekyo kirina kikitwala tubenga ffenna tuvuganya era asinga tujjanga kubeera emabega we naye nga tugezezzaako. Mu njogera y'ennaku zino omupiira bagusambira mu kisaawe tebakusambira mu kirasha. Buli lw'onoobeera mu kirasha teri kye bagenda kukuwa. Kaakati mugume mwenyigire mu nsonga zino era bw'osangayo akugamba nti temubibeeramu manyi oyo alina ekyoja mu miro kyaliko ayagala kubajja ku nswa yabeere ng'afuna ekirala. Naye nsaba nnyo n'abantu baffe abali mu byobufuzi babeere beerufu. Abantu baffe abaawamu bayige okuba abeerufu. Yimirira mu kyokkiririzaamu olina okubadda bokkala. Oyogera kino ate oli mu kiri. Ebyo nabyo bituleetedde obuzibu. Abaana b'abandi ne bagwa ku bizibu nga gw'olina byonoonya bibyo naye ate obakozesezza naye ng'ate kyoliko si kituufu. Nsaba nnyo nabo babeere beerufu. Jjajja w'Obuyisiraamu yavaayo n'asaba Obuganda bwonna okuvaayo buwagire abakulembeze baabwe naddala ku bifo eby'enjawulo bye babeeramu.
kyokka ekyewuunyisa ojja lowooza nti abakulembeze bano abandibadde ekyokulabirako kati ate be bongedde okufuuka ekisekererwa nti Mathias Mpuuga ku experience gy'alina okubanga ensonga zino zonna naddala mu kaseera kano akogezaako okwekumaakuma ate ye n'agezaako ate okwagala okuggyayo obulumi bwe oba okwongera okuggyayo obutakkaanya bwe bw'abadde nabo ku mutima eri abalala. Kino nno kyongera kufiiriza bufiiriza Buganda era ng'ojja kulaba si Buganda bwokka wabula n'abantu n'ebitundu by'eggwanga naddala ebikyabalinamu essuubi. Nja kwebaza bwebaza gwe wenna gwe ntambudde naye. Nja kujjukiza okusubscribinga ate gwe agezaako okugoberera endowooza zange zonna ze nteeka ku social media platforms zonna. Nkwebaza bwebaza era neebaza subscription yo. Kankwagaliza olunaku olulungi. Siba bulungi. Weeraba.